District ye Wakiso etudde ku bugazi wa square miles emitwalo 28 n'obutundutundu 7.7 okusinziira ku bibala ebyakolebwa mu mwaka gwa 2015 ettaka lya yiika emitwalo 3.14 ly'eryali ery'olutobazi. Wabula we lutuukidde olwaleero nga Wakiso erina ettaka eribikkiddwa olutobazi yiika emitwalo 2,184 nga kumpi yiika ezisoba mu 1,484 zaasanyizibwawo dda. Kino abakugu bakyekuusa ku muwendo gw'abantu abeeyongera buli lukya mpozzi n'abo abeegumbulidde okwesenza mu ntobazi. Naye olw'okuba tweyongera obungi tuzaala abaana n'abalala bayingira tugenze twonoona obutonde bw'ensi naye bwe tubwonoona bwo obutonde busigala bwogera. Kati kino kye kimu ku biwaliriza abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu Wakiso okusitukiramu okulaba nga basomesa abatuuze abaliraanye entobazi mu ggombolola y'e Namayumba okubalabula ku bulabo obuli mu kwesenza n'okusaanyaawo entobazi. Bagamba nti singa kino tekikolebwa eggwanga lyaligwa mu katyabaga olw'enkyukakyuka mu budde. Excellence awandiise ayogedde enfunda n'enfunda tubaleke muveemu nga mwagala mpola mpola kubanga ye Wakiso naye obutonde bwo tebujja kuleeta kisa. Bano era bakubiriza abantu okukomya omuze gw'okumansamansa kasasiro naddala atavunda mu myala. Tulina omuze gw'okubeera nga tufuna abantu bebawa ensimbi ne batika ebintu ebyakasasiro mu kutiya ne babikanyuga ekiro mu bitoogo mu myala enkuba n'etuuka okutonya ne kikosebwa. Omuganda agamba amazzi gakulukutira gye gaali gakoze eki ne bwe tunaazimbawo ne bwe tunassaawo zikalina ne tussaayo emifulejje wansi gagenda geeyongera kubanga tukendezeza we gaali gayiika. Babakulembeze Wakiso basinzidde wano ne bambalira abantu abeefudde bakiwagi abakozesa eryanyi n'okutiisatiisa olwo ne balemesa abakozi ba gavumenti okukola emirimu gyabwe. Bazibye emyala gavumenti ng'etunula naye nga bakuuma mmundu tukole tutya ffe tetuyina mmundu ate twogera eri mmwe mutuyambe abantu abo mubatukole ki mubatugambireko. Bano basabye ebitongole ebivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi mu ggwanga okukomya okutiitiibya abanene olwo ne batyoboola obutonde nga balaba. Genda ku express wano Munyonyi express awo wonna bagagga be bazimbyewo bw'ogendayo n'ogenda mu bano abakulira ebyobutonde bw'ensi agamba toyogera naffe amasasi tugatya kwegamba nabo kye bakuuma tebakikola ki tebakimanyi. General Sam Kiwanuka nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asabye abakulembeze n'abavunaanyizibwa ku kukuuma obutonde okuvayo okulaba nga basomesa abantu nga tebannalowooza ku kubanenya n'okubagobaganya mu ntobazi. Abantu abasinga obungi tebakola kintu nga bakimanyi bakikola mu butakimanya naye gazeti yafulumye ojja kusanga ng'ekifo kiri earmarked was consultation done because it's one of the principles. Olunaku lw'entobazi mu ggwanga lukuzibwa mu mwezi gw'okubiri buli mwaka ng'omulamwa gw'omwaka guno gwali nti okukuuma n'okutaasa entobazi olwaleero n'enkya. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.